Yeah, anti obanyiza kinyonyola kitya kino. Music kintu kya njawulo era n'abayimbi nabo banjawulo osegera. Ebayo ebintu by'okukola by'okutunuulira. So we believe buli omu ajja kufuna time ye oba chance ye, you know. Tebirimu bya nti nze nasoose mu line nze osegera. It does not work like that. But yeah, watch this space. Winnie Lwaki tomutegeera bulungi. Yeah, naye ojja mutegeera. Ojja kwongera omutegeere, omunyumirwe, omuwe all that osegera. Yeah, but the music is there. I mean, it's now been over 6-7 years nga kikuba. Every year abeerayo n'ennyimba ze mulaba. Nawe gye baleko. Otubuzeeko mawulire? Tubaayo. Mubaayo. Ne tugamba abakulu mwatukyawo okutuuka ku ekyo? Mwe baani bannamawulire? Tubaagala. We twakola eri where we went to Pakwach, abantu abasinga era abajja nga batugamba naye mutukolerengayo ey'okufuluma ekibuga, because a lot of people now have embraced traveling to different destinations. Tutandise okunyumirwa ensi yaffe mu bifo ebirala ebitali Kampala. Yeah, so feedback oyo twamutwala ne tukubagana ebirowoozo ne tugamba omanyi katwongere okufuluma mukko kiwe abantu baffe a different experience. Chameleon bulwajja mu roast and rhyme ayisaamu era kingamba nnyo nti it's one of those events whereby tufaayo nnyo, for example, sound nungi, so buli muyimbi aba anyumirwa buli walinnya ku stage ya roast and rhyme. So yeah, afunamu oba bakiyita batya vibe emukwata. That's the right word. Yeah, so it's the same thing that happened. Yeah, but you see, also it's part of the mulamwa gwa lwaki twatandika roast and rhyme, whereby the fans can get to experience their favorite artists. Nga not necessarily Ekivuulu kubuuka biki, but get to experience live. Yeah, nga lozolas aba security bali tight. Yeah, nga osobola okunyumirwa omuyimbi wo in this kind of experience, to relax, it's, you know, yeah. Okay. Twogereko ku Kivuulu kya Azawi. 22nd Azawi ayina ekivuulu. Yeah, 22nd Azawi ajja kuba akola show esooka awo ku Zoe Grounds. Yeah, we are happy for her and we think it's her time. Yeah, era naffe tumwesunza omulabako. Temupapye? Okupapa kukyasebo. Anti tulaba Swangs eyina abayimbi bangi. Swangs ekoledde Azawi gwe twanise omugenyi omujja. Winnie Lwaki abaddemu tafunangayo kasho. Vinka yajja tetunafuna kasho. Naye Azawi mumukoledde. So okikakasa Winnie tafunangako show? Nga concert? Sekizala tomulabako nga performing. No, performing everywhere tubale tukigera. Era abantu byebiri ku mimwa gy'abantu. Muwa mutya Azawi ne mutasooka. Yeah, anti obanyiza kinyonyola kitya kino. Music kintu kya njawulo era n'abayimbi nabo banjawulo osegera. Ebayo ebintu by'okukola by'okutunuulira. So we believe buli omu ajja kufuna time ye oba chance ye, you know. Tebirimu bya nti nze nasoose mu line nze osegera. It does not work like that. But yeah, watch this space. Bingi bikyajja. N'ennyimba abadde buli omu agamba muluddewo n'atuuka n'ogenda n'ogundi agamba nti mumanja music, nsize neekolera music. Ne mumuwa mumusoole. Baani abamumuwa? Ati ali mu under Swangs.
ate mwe ba director ba Swangs era ne Lwaki n'avaayo ku yaligenda ku Instagram n'agamba bannange bantu bake temumanja music nange simulina. Okay, kati kinakyo kindaze nti nate Winnie Lwaki tomutegeera bulungi. Yeah, naye ojja mutegeera. Ojja kwongera omutegeere, omunyumirwe, omuwe all that osegeera. Yeah, but the music is there. I mean, it's now been over 6-7 years nga kikuba. Every year abeerayo n'ennyimba ze mulaba osegeera. So tosobola agamba nti tetumuwa nyimba oba, and buli kye tukola kyonna it's a teamwork with her involved osegeera. Yeah. Then abantu ne balera ekyempisa ne bagamba oba nammwe olumu mwennyamiramu ku lw'empisa embi. That's according to social media n'abantu bye balaba. Si byaffe. Okay, kyali wange kati interview etandise okubowa tuli ku ki? Juliana Kanyomozi. Yes. Abantu ne bagamba naye nga mu show mwagitadde wamu n'eyaba B2C. Nkiwa nammwe interview mwazirabye ez'abantu. Banange. Njagala kati twebuuze ebibuuzo ebyekikulu okisegeera ebitali bya ate wakoze. So if you have an event gera obeera okkalina n'ogamba akanteeke wano we baatadde okisegeera. Come on, tubeeremukko ku Katoola. Tewali abeera ayagala kuleeta unnecessary okisegeera. So it's so easy. I need people to understand that okyayinza okugamba enkya naye akabaga kengenda otegeka gwenga gwe ati gobeera olowooza nti gwe gwekka ategese okisegeera. Also other people have plans. So yeah, nkiwa naawe okimanyi ekigenda mu maaso. Tosobola kugamba nti no, I'm looking out for this person's date oba okisegeera. Yeah. Then mulina omwana omupyaza Farhan. Yes, sir. Tumwogereko katini. What you consider when nga mupicking abantu bemba mu recruiting? What? You consider nga mu recruiting omuntu okujja mu Swangs ng'omuyimbi? Talent and neisa, level of commitment, passion. Yeah. It's a combination of things. Very soon tusubireyo omuyimbi era omulala gwe mugenda okugatta ku baliwo oba sofa ka tutambulire kwabo. Mulindirire mulabe nange simanyi. Yeah.